ebyokutambula manyo ine eggaali n'ogenda n'abavubuka biki ebyo bikola South Africa. Wano abaana bakutta. Naye olaba Bobi Wine is a good example to these guys. Ebyo byonna yabiyitamu naye leero ne bw'obimuteekamu tebisobola muyingiramu kubanga yazuula ekirala. Tulina omukulu Omusumba Prophet Collins ng'era tusinziddewo ne Bugolobi ku Epikaizo Ministries. Musumba, tukunoonyezaako erwaleero tutangaazeemu kusookera ddala ku mbeera y'obusumba 1, ku mbeera y'obulamu 2, ku mbeera ey'abayimba abamu nga bavubuka n'avaayo ne ate olumu discipline neefuuka discipline. Simanyi bano abaana bakosebwa batya at the end of the day. So ne tusalawo tujje tukunoonyemu tuwayeemuko okusookera ddala sooka obuuze ku bakulaba. Musibye muti abatulaba abalabi ba BBS Telefina. Musibye mutya ate mujebaleko gyonna gye musinziddeko okuteekako engalo. Obulamu bugamba ki? Oluganda waluyiga? Oluganda ngeza olina okubeera nga ssebo tuli mu site ya Kabaka. So bw'obeera mu kifo kya Kabaka mu nsi ya Kabaka olina okubeera nga otambula n'ebyo Kabaka byagezaako okuyigiriza abantu be naddala abali mu Buganda ne mu nsi yonna. Ate nnyo okuemphasizing emmwanyi. Kyogala naawe emmwanyi olima? Nina emmwanyi nnimira ddala n'emiti ngezaako n'okulunda. Okwetta kufusa okwetta okusookera ddala nti n'emabegako waliwo omukulu gwe bakubye amasasi akulira ekiwayi ky'Abakasimba era bamukubiddeawo mu Lubaga. Ng'Omusumba kiki osobola okyogerako first of all? Kyensobola okyogerako naddala kitalo nnyo. That's bad. Kibi nnyo ate nga mu nsi yaffe okulaba ebintu bw'ebityo nga bibaawo naddala ate ku bantu abakadde baffe ng'abo. Tusaba Katonda asobole omuweereza ekiwummulo ekirungi ate ne famire tugisabira tujugumya nti bamanye nti basigadde ne Katonda ate nga buli kimu kijja kuggwa. Naye nga tusaba n'abo abantu abeenyigira mu ebyo ebintu naddala ebyokulumya abantu ebyokutwala obulamu bw'abalala. Buno obulamu tetugenda kubeerawo lubeerera. Ne botta omuntu ne bonaamuwalana n'omuggyako naawe enkyo ojja kuvaawo. Nze kyensaba abantu tuyiga okuyiga okusanyuwagana n'okuyambagana ate n'okugezangako okumalirizanga ekitawedde tolina kimalirizanga otwala amateeka mu ngalo. Buli kintu bw'oba olina ensonga goberera amateeka ate nesiga amateeka gaffe nti esiga eddamuzi lirina obuyinza ate lirina bingi nnyo gakola ate nga bisobola otaasa embeera ezimu ezandibadde zikomenkereza ng'omuntu atuta amateeka mu ngalo. What should be done, Musumba? Ng'omuntu oyo akwata amateeka mu ngalo ovudde n'okyokutwala amateeka mu ngalo natta n'omuntu kubanga nze sisobola commentinga nnyo ku ekyo. Nalaba ku mawulire bakwata kwabo abamu abaali beenyigiddemu eri ettemu. Bw'aba n'amubuuza n'ayogera yamusindika we wagenda okuva comments ezisobola okuba nga ezisingako. Naye ate okutta abantu si kirungi. Katonda enenso giraba. Oyinza okuba nga ompalana nga tonjagaliza naye nga oli esawaani emu y'emmere ndi esawaani emu y'emmere. Osuula ku mufalasi side emu even tobumalaayo obuliri. Naye ate ekyokubeera nga oyagala otwala obulamu bwange gwe olaba kyekikusanyusa naawe bwe butyo obubwo obugenda otambula. Bw'oyagaliza muno ekitala naawe obubwo obutambula na kitala. So ebintu ebimu tulina okwegendereza nnyo bwe tuba nga tetuli mu mbeera obuntu busigale nga bututambuza mu nsi eno. Akulabye omulundi ogusoose tusinziddewa abatulaba omulundi ogusoose amanya n'eddoboozi bampita Omusumba Joseph Collins okuva e Bugolobi ku Epikaizo. Epikaizo kigambo kya Greek ekitegeeza
amaanyi ga Katonda agasingayo oba agasembayo, the highest manifestation of God's power. Yes, Katonda bw'abanga akuwadde ekisa ng'okyali mulamu, jangu tukyalireko bwetuli wano ate nga twaniriza buli omu, kubanga ffe church yaffe yanjawulo. Tusuubira nti church yandibadde ezimba community ezaayo eri mu bantu, ekolagana na buli omu, esettinga example, eyamba abantu, eyamba naddala abavubuka okutya Katonda, okubeera n'empisa n'okuwuliriza n'okukola nnyo n'amaanyi. So byebyo ebimu ebintu bye tusinziirako ne tugamba nti ekigambo kya Katonda kye tulina wano kikubiriza Abannayuganda n'abatali Bannayuganda okubeera nga bayiga ebintu ebitono, naddala okubeera n'omukwano eri Katonda, ate ogwo mukwano Katonda gwakuwadde n'ogutwala eri abantu be, ate mu kugutwala eri abantu be n'ogutwala mu ngeri y'okukolagana n'abantu, n'okuzimba abantu, n'okubanyiikiza mu kukola. Tosobola kutuula mu kyaki n'ogamba nti ngenda kusaba kuva ku makya mpaka kawungeezi Katonda nziremu. Ne bw'osaba eddakiika 5, ne bw'osaba essaawa emu, Katonda ajja kukuddamu. Naye bw'omaze okusaba ozeewa, ogenda kulya ki, ogenda ssulawa, abaana banaasoma batya? Byebyo ebintu bye tusinziirako mu kusaba kwaffe. Tusinziira nnyo ku nsonga y'okubeera nga tuwa abantu solution ez'ekigambo, eza empowerment, ez'obwongo. Naddala omuntu bw'otegeera nti obwongo kintu ky'amaanyi Katonda kyakuwadde, naawe oba omuweesa ekitiibwa ssebo. You look young, very very young. Gwanzaala Nedda era kino ssaawa butakikubuuza nti eggwe ojja oleetera abantu balowooza ndi wa myezi 2. Ssebo ndi musajja mukulu. Sikini buzibu ki? Sikini yeraga emyaka like nze kisa. Omanyi nze nakunyumizaako, nali street kid wano mu Kampala. Nayingira Kampala nga nina emyaka 11 nga nsula ku Kasasiro nga wendya. So ebintu ebisinga Katonda yabikola. Tolina mbeera gy'oyitamu nga Katonda ye teyagitegeka. Tubula nze kati ensi yankubakuba dda, abantu ne bankyawa ne banjogerera, naye nagguma. Bantu bakukyawa nako bwanga tebanaba kukyawa, then tolina kyokola, balina okwogerera. After tebaakomawo mayo okukyawa kubaawo, naye basanga ng'oyambuseemu ne badda. Ekisinga okuba ekyamaanyi buntu bulamu, mbeera n'obuntu bulamu. Ensi yesobola kujjajinga kubanga temanyi kyoyitamu, eyinza okusalira omusango kubanga erina ekifaananyi kyekusuubiramu, naye nga gwe maybe tonaba kituukako oba tonaba kifuuka. So ye ejja kusalira omusango okusinziira ku ebyo bye bafiiringa, ate bakompeyaringa, kubanga abamu balina balaba Nigeria ne baagala bakompeyaringe, balaba American movies ne baagala gwe Joseph ali ebugoloobi baagala kuteeka ku level gy'otanaba kutuukako, ate bw'okola ensobi baagala kujjajinga. Ne beerabira nti buli muntu ku nsi ya Katonda kuno akola ensobi. Mu butanwa tukola ensobi. So oba olina obisuubira, abantu balina okusalira emisango, balina okujjajinga, balina okwogera comments ku bintu bye batamanyi. Naye ekisinga eky'amaanyi nti Katonda bw'aba ye yakulonda, eyakuteekawo, yamanyi engeri gy'agenda okutambuzaamu. Gwe si mulimu gwo okunoonya engeri abantu bwe balina okubeera nga be bakuwa validation. Tolina okunoonya validation from people, okubeera nga be balina okusalirawo, be balina okulowolereza. Nedda ssebo, Katonda yamanyi ekisinga kubanga alaba omutima gwo, amanyi embeera gy'oyitamu, amanyi ekisinga okukulu. Musumba, obwavu bulumya abavubuka. Obwavu bubi, obwavu ate tobusemberera bw'obulaba. It's a big disease. Yes, it's a big disease. Bulwadde bunene, bulwadde buzibu, bulwadde buli common today. Obwavu si disease eri awo. Kiringa oba kitambo kikuba bwongo. Abantu abasinga ndabyeko ku bantu nga talina mikono, talina magulu, naye nga alina amaka amalungi. Ndabyeko abantu nga mumpi, twalaba full stop, nali ndaba Samuel nga alina ennyumba yiye. Full stop alina ennyumba? Gwe oli wano, oli mu Kampala, owooza kimu, gavumenti yerina okundabirira, gavumenti erina okukyuka tufune kino. Nedda, tandika n'ekyoyina. Katonda yabuuza Moses oba Musa, oyina ki? N'amugamba nti nina omuggo. Ogwo omuggo Katonda gwe yakozesa mu maaso ga Falaawo. Naawe obeera ng'oli eyo oli muvubuka, oyinawo ki? Bw'oba olina obwongo, how do you connect with people? Abantu bayisa batya?
gwe weeyisa otya mu bantu empisa tuzitadde mu mabbali tunoonya bunoonya bya bugaga bya nfuna ne bitwemazaamu ne tumaliza nga tetuwa bantu kitiibwa kubanga oyinza okuba nga wakagula akamotoka n'otandika ate ku disrespecting omuzadde lwakuba ogula motoka naye ye yagitunda okusomesa abaana oba okusomesa obeere ow'omugaso so ebintu ebimu bye tulootako ku bantu abamu baabifuna dda oba baabirabalaba dda so ekisobola okutukuuma ng'abavubuka okwagala okubeera n'obwagazi bw'okukola kintu kiri important nnyo obwagazi bw'okukola obwagazi obuwulize okubeera omuntu ng'oli muwulize okutya Katonda n'okubeera nga muli kyokola olina ensonga lwaki okikola bw'okeera n'oyingira Kampala kiki ekikuleese Kampala bw'okeera n'ofuluma ennyumba yo kiki ekikufulumiza ennyumba yo bw'okigezaako n'ekigaana kiweesa Katonda ekitiibwa kinaayamba famire yo n'obulamu bwo oba kyokola kigenda kutwala eruzira so ebintu ebisinga beera n'ensonga purpose weezuule buli weweezuula it's a calling purpose is a calling is a reason lwaki tubeera ku nsi buli weweezuula otandika okukola ebintu ebikujjaamu naye bw'obanga tonaba kwezuula ofuna ebintu bibiri ofuna kye tuyita success gy'okolerera ennyo ogyagala wandibanga success yakufuna apartment nga erabikako obulungi naye omulala success yakuzimba apartment buli wofuna success mu bulamu bwa success waliwo ekijjiramu kye tuyita fame buli wejja mu bulamu bw'omuntu n'ofuna fame nga tolina direction nga tolina mentor nga tolina gwotya nga tolina wakulabirako weewava okubeera ng'okola ensobe ezimu naddala okubeera nga towa bantu kitiibwa towuliriza ate tolina gwotya obwo obulamu bubi nnyo busobola okumalawo bukwettira kubanga ojja kwesanga nga gweolaba abantu bakutegedde olowooza ensi ekutegedde naye at the end of the day ng'olowooza ensi ekutegeera ensi ogiraba ensi gye tulimu saawa zino abantu bafuuka consumers baagala kyoyina baagala kyokola bwanga tekikyalimu nsa oba nga kikendeddemu bakutta ne bagenda n'oyo akola ekiriko so bw'obufuna akakiso okubeera nga osobola kukakozesa nga osobola kubaako kyokola mu bulamu ekiyamba abantu naddala ensi yo kakole saawa zino bw'oba kalimu oba kajooga oba oli akanyooma kakole kozesa omukisa gwo leero nga muno tanaba gukujjako. We have seen amalala mu talent empya ezizze wano mu Uganda ng'ensi ebadde eziwadde emikisa at least neziwerukaminga ng'osanga basobola n'omuyita bambi n'akolera emitwalo 5 emitwalo 7 naye empisa zifuuse empisa embi sijja kukibuusa maaso nadde twadde tulina muganda waffe Biswanka emabegako omwana muto alinga mu 20s naye omwana engeri gye yeevugamu speed simanyi eba mu maaso agenda kwejjusa bino ebintu ozoobiraba ku internet ebintu nze ndi muvubuka ali updated mu Basumba njagala nnyo okumanya ekitambula naddala nga ekitambula kikwata ku bavubuka ndi so concerned ku mulembe gwange kubanga Katonda be bantu be yantuma mu ssebo n'abakulu naye naddala abato tulina engeri gye tubuzeemu ate ne tugamba nti abakulu bo baafuna dda oba baafunamu tebalina kye batugamba so noweesanga nti abavubuka beetaagayo n'abavubuka bannaabwe abasobola obbabuulirira ate kyekimu zezo ku nsonga ezimu zenkulembeza okubuulirira abavubuka ekisooka Biswanka mwana muto naye okubeera mwana muto waliwo olina okwawula olina okwawula kyoli nekyoyagala naki kyoyagala kyoli kisobola okuleetera okufuna kyoyagala naye kyoyagala okifunye kikyo waliwo okwagala kubanga olina kyoli naye nga kyoyagala si kikyo ate ekisinga okuleeta obuzibu nti bw'obeera n'amalala munda mu ggwe oba olaba otuuse ensi eno giraba
streets z'e Kampala zeerabira mangu. Nze kye nandibadde ngamba abavubuka nga Biswanka. Teziwa chance emu. That's Uganda. Nze kye nandibadde ngamba abavubuka baganda bange nga Biswanka n'abalala betuze tulaba. Nze mpise mu bintu bingi bingi ate nga si birungi. Yes. Nina kyenzize nga njiga ng'omuvubuka. Mpise mu bintu bingi. Byebiriwo ebimu bitono kwebyo. Bingi ky'oba omumanya bingi. Nakolako bwa house boy. Nakubako amatafaali. Mbaddeko mu makomera nga sikolangako na musango. Just Omusumba aveeri n'alaba ebyokola n'agamba ono omwana muto avudde wa n'akuteekako omusango gw'otasobola okuggyako nga Katonda yakuyambe. Bankubye mu mawulire ku bintu bye sitakolanga. Banzannyemu kiripu ku bintu bye sitakolanga. Ne bampita ebintu bye sitamanyi. Ne banteekako ne ssente okubeera nga bankuba amasasi. Byonna babikoze. Naye nayiga ekintu kimu. Obukakkamu, okutya Katonda, obuntu bulamu, n'okusigala ku mulamwa kwekyo ky'olina okukola kasita kibanga kye kituufu ky'okola. N'empisa. Nze gw'olaba n'omuntu n'abantu abanteekako ebintu ebimu ebyasinga okunyonoona ekifaananyi kyange. Bajja ne beenenya ne bawandiikira ne poliisi ne bawandiikira n'abalamuzi. Naye abamu ne bagaana ne bagamba nedda. Twali tumunoonya naye twamufuna kati tetusobola mutta. Owulira ebintu bingi bize nga bibaawo naye nina bye njizeemu. Njizeemu ebintu bitono. Ekisooka buli kiseera kiina abantu, buli mulembe, buli mwaka, buli season erina abantu beereeta balinga mayengo ku platforms mu bulamu bwa ddala. Bajja nga mayengo naye nga baddamu ne bakola ki? Ne babula. Ekyokubiri, bwe weekwata obubi tosobola kuwangaala. Ekyokusatu, Katonda bw'akublessinganga n'akuwa chance n'ogaggawala oba n'ofuna fame oba n'okola erinnya, weesonyiwa omukazi wa munno. Weesonyiwa omukazi wa munno. Ekirala, osobola kuvundira luzira nga tokolangako musango. Oli just takwagadde, akukubako emisango gy'otamanyi n'ovundira luzira. Tuyina ba criminals abatambula mu Uganda leero. Naye batambula lwakuba balina ssente. Ate tulina abantu abali innocent babonaabonera luzira lwakuba tebalina access kufuna abannamateeka basobola obbawolereza ne bavaayo. So ebyo ebintu byonna nzize nga mbiyiga. Naye okuyita mu mbeera abantu gye bansindiseemu naye nabo ne bakiraba nti siina buzibu n'abantu ate nkyali ku mulamu oguyigiriza abavubuka okutya Katonda, okwagalana n'okwekolerera. Nze sikiririza mu bavubuka atula n'agamba nti nze nina okusikira kitange. Bwe nnemera ku muka gundi bizibu ki bye mba nyina okuexpectinga? Bw'okola ki? Bwe nnemera ku muka gundi nina nze mulemeddeko. Bw'omulemerako oba weeyita ki? By the way, olaba abantu kankubulire omuntu omu abantu balina obuzibu. Oyinza okwagala mukazi wa gundi naye tomanyi gaayi waavudde ne mukyala we. Gwe wandibanga olaba mukyala we ali simple okufuna lwakuba oyina erinnya oba oyina obusente. Naye tomanyi gye bavudde, tomanyi omuntu byakoledde munne. Okuyitamu obwo obusungu omuntu asobola kukola ensobi gy'abadde teyandikoze n'agyejjusa oluvannyuma naye nga naawe tokyaliwo. Mu bintu byokola funa libido yo, funa feelings zo, weewale omukazi aliko omusajja we nti ono bbaawa gundi oba gundi ono bavudde wala bate. Sinakindi famire yo n'ensi yo bajja kukola loosi. So naddala ebyo ebintu biva mubeera nga totya Katonda. Okubeera nga totya Katonda ate nga tolina purpose. Oli awo just olinga mayengo. Kibuyaga aleeta n'oggirawo. Kibuyaga bwabula ojja kubula naye obuza otya. Tubalabye babaddewo wano nga b'amaanyi. Omanyi lwaki kankuwa ekyokulabirako. Abantu boogera ku bayimbi nze mpuliriza music. Mpuliriza music wa Bobi Wine, music wa Bebe Cool, music wa Chameleone, Eddie Kenzo n'abaana abalala. Hey, you're a fan of music?
nze mpuliriza music ebyo byawoza nti bwoba mulokole togenda genda mu ggulu lwakuwuliza music Katonda yabawa ekitone eky'okuyimba lwaki takibajjako nze ebyo sibitambulirako gwe eggulu Katonda yamanyi waawe liri ate olitandikira ku nsi lwabikolwa nze sitambulira ku bigambo polo manya eggulu nagenze mu ggulu n'enkomawo lyetukolerera okugenda ate gogenze nonaki olese eki ku nsi kyonona nze ebyo sibitambulirako yatugamba mbu nagendayo nindabayo ninkomawo nze sibitambulirako nze kyendiko kiri kimu abavubuka buli weweezimba noweegulira emmotoka eyiyo mu ssente zo noweezimbira akapolitiko mu ssente zo olina value gy'oadinze ku society ne bw'obagamba nti Katonda w'amaanyi wa buyinza baba balabira ddala nti Katonda akuwadde n'ekisa n'osigala ng'olina empisa awulira kubanga ebisinga tubirabye ate tetuli bubi tebakulimba kubanga nze omu ku bavubuka sidipendingira mu kanisa nsumba kanisa erimu abantu naddala enamba esinga bayivu ate eddala ekyokubiri enamba esinga ne bw'ojja wano nga tolina mulimu tumakinga sure ofuna omulimu tetutambula na lazy people I don't work with them myself I work ngenda mu faamu n'ennima nsiba eyo n'enkomawo onsanga nga nvuga nga nkomawo olowooza nva ku kituuti Musumba oli mu level yakumeka 4th level 3rd level 2nd level ey'emyaka 4th level 3rd level oba oli mu 2nd level kyofa impact oba myaka kubanga kyolina okukola like abantu beewuuzo ekikuvaamu according like nze tofaayo kinvaamu gwe ekikuvaamu kiriwa ate bw'oba onfunye nga nina kinvaamu tukoze tutya okubaako kye tukugjamu nawe ne obaako kyovaamu kyetwandibadde tutunule naye siri muto emyaka by the way on 11th Feb was my birthday naweza emyaka egitali wansi wa 29 kwa 3 oli ku second floor ngenda ogenda ku third natandise third ogenda ku third oyambuse ate buli nebyokoledde mu third ndaba bingi nga ki nze sina kyenandikoze sinaba nakubaako kyenkoze ku birooto byenina sinaba obulwayo kyenkana ki era biki byokutteko noga kino nkimaze empisa n'okusigala nga ndi muntu mulamu ebyo mbimaze mbikoledde ebbanga I mean the achievements within 30 years achievements byenkoze byeyogerera bw'otuuka wano wabweru bw'otuuka ewange oba byeyogerera n'abavubuka benkwatako n'abaana abali mu masomero n'abannamwandu bendabirira nga ate si ssente za kyaki byeyogerera olina ne bannamwandu boolabirira naye ng'ebisinga ndi nyamba nnyo abavu nina abaana bali mu 6 bendabirira bali mu masomero ga bbeeyi ate si ssente za kyaki so nze byenkola sibyagala nnyo mu kamera kubanga simanyi gange Katonda yanyambyeko n'abantu abaagala byenkola nze sisuubira nti nsobola byogera mu kamera nga muzira kisaavuddeyo na advising omwana omuto talented Biswanka gwogamba sike kaseera n'omuyita at least n'omubulirira physically mbaddeko n'abayimbi bangi nnyo mu industry ya Uganda Daddy Andre bale Vixon ba Kenzo bale Leiji mbaddeko n'abayimbi bangi ne mu Kenya Aloboy Otile Brown and different people ate nga basajja bali humble mu bye bakola bali stable n'abamu naye bali humble batya Katonda bwe kituuka ku Katonda bamuweereza ekitiibwa abamu oba okitegeera nze ono omwana yandibadde afuna omuntu afuuka menta we oba ekyokulabirako n'afuuka motivation ye n'agamba nti nkola nnyo n'amaanyi mbeere ng'ono omuntu ate nga legend aluddewo ne bwanga talina kubeera in touch naye kimuyigirize ekintu ekimu nti tosobola kutuuka w'oyagala mu bulamu ng'oli sekinnoomu
weetaagayo abantu. Ekyokubiri bateekemu Katonda. Abayimba abali eyo temujja kujjanga mu makyaki nga mufiiriddwa oba nga mikolo. Muyige okuteekako enkolagana ne Katonda ne kyaki. Nga bw'ofuna ekizibu ekimu nga si buli kimu nti kyetaaga live band oba kyetaaga concert oba studio. Waliwo ebimu byetaaga kusabira. Bwafiirwe si muzivuga Musumba tukwetaaga wa. Nze nali mu America, nali mbeera mu America eyo naye nga ntera nnyo okukwatagana n'abayimbi abasinga. Nga olaba Kenzo ye musajja abantu bamwogerera nze sibimanyi naye ye musajja asobola okukubira naga abambi tusabeko wamu on phone. Yes. Ate naye byowulira mu mawulire birala biboogera birala naye mu nsi muno buli bw'ovaayo n'ogamba kanfuuke ow'enjawulo mbeeko kyenkola nga ekigenda osigalawo. Abanayuganda tetweyagaliza. Buli kirungi kye tulaba tukiweereza sitaani, tukiweereza bali banguzi, tukiweereza gavumenti, tukiweereza bakibanda, tewali kye tweyagaliza. Singa Uganda tuvaayo ne tugamba nti bw'oba okola olina w'otuuse nkwagalize naawe onjagalize nga tweyagaliza ng'Abannayuganda. Ate bye tukolera eyo wabweru tubiza waka nga tulowooza nga tukimanyi nti waka walungi weetaaga okubeerayo n'ebintu. Tujja kuba mu level endala ate. Kenzo akwata essimu n'agikubira ne musaba. For how long? Nina n'abalala mu America abanene sebo. Actually for how long? Play yetwa ne bwebanga ya ddakiika 5. Nenga akukubira ne musaba. Abasajja abo batya Katonda, kivula Katonda abamu abo. Let me tell you, Sitaani talina gwasobola kusitula, ekyo nkikubuulira. Sitaani buli gwasitula amusuula ate nga amusuula bubi. Abo bakenzo balaba singa Sitaani yabasuula dda naye abo abaana abamu bavudde wala balina obulumi beekutte Katonda mu kusirika ate tebalina kibuulira buli omu nti neekwata Katonda. Kubanga ensi already media yagiwa ekifaananyi ekirala. Kati nze waliwo abantu be bandowuliza bye sitakolangako nga media yabawa ekifaananyi ekirala. Kati ate nga tulina kuvaayo obannyonnyole already baakuteekako obulumi ate oveeyo obannyonnyole olina okubireka ne bisigala nga bwe biri. Bwebwo obuzibu bwe tulina leero nti abasajja abo batya Katonda ate baagala Katonda. Nze sifaayo ani avaayo n'ayogera abo si ba Katonda. Gwe Katonda wakola naye agreement n'akuwandika mu kitabo n'otunulamu nti gw'oli wuwe gw'olyoka ojajinga abalala nti si babe. Akakola kafuusa akakola Musumba. Buli kimu kirina ekiseera kyakyo. Ninga kookamanyi. Nsikamanyi naafaaki manyi Katonda. Abaana bino bye bakwata ne bagaaya. Bagaaye balina amannyo Mukama. Ekiseera kijja tuuka nga tebakyabigaaya nga beetaaga Bayibuli. Weetuli wano nze mbalinze kyaki yange eringa ddwaliro. Bwe bamaliriza ne beekuba ebikonde oyo Fike Gaza ne Alien Skin ne balwana okufa obufi. N'ogamba banaye tulaga wa. Olaba Uganda tulina concept nti bw'olinnya munno w'ovaayo naye nga tebikola. Ebyokutambula manyi olina eggaali n'ogenda n'abavubuka biki ebyo bikola South Africa. Wano abaana bakutta. Wano weetaaga discipline, kutya Katonda, kusigala mu leeniyo, sigala mu kkubo lyo n'oli asigale mu lirye. Naye bw'ogamba nti nina okulaga amaanyi bangi abazze ne bagalaga bandi. These guys, they don't have time for churches. Naye olaba Bobi Wine is a good example to these guys. Ebyo byonna yabiyitamu naye leero ne bw'obimuteekamu tebisobola muyingiramu kubanga yazuula ekirala. Mbwawadde ng'ekyokulabirako. Nze siyingira mu byabufuzi. Ofiisi yange ogiraba. Siyingira mu byabufuzi. Owulira naye kyakulabirako nti omuyimbi osobola kulya akakoola n'onywa byonywa naye waliwo obulamu obulala. Kati ate tolina kulinda emyaka owezejja Bobi Wine. Beera ekyokulabirako baako wootandikira kati kyusaamu ebintu ebimu ebitakugasa. Ebintu ebikuleetedde okwawukana n'abantu okukyayisa abantu. Bite ebintu ebimu kubanga mu kwagala okuprovinga point oluzinga ebintu bingi. Okay, obugambo bw'obusemba Musumba. Obugambo bwange obusemba bannange mwebale nnyo BBS Telefina okubeera nga munkyazaako n'okutuukako wano mu ka ofiisi kange. Sika ofiisi sewe no ofiisi. Sebo ka ofiisi. Nedda sebo. Ninamu n'ekifaananyi kya Ssaabasajja wano. Omusajja oyo musabira nnyo buli lunaku. Ate nga nsabira n'Obuganda. Ate nga nsabira ne Uganda. N'omukulembeze wa Uganda.
n'abannayuganda ffenna abalimu mbasabira nti Katonda asobole obbakuuma ate abatambuze bulungi mu mwaka guno n'ebyo biganye n'obwo obulumi bw'omuyitamu Katonda asobole obbabajjako asobole obbawonya ate nga mbayita mujje tusabeko wamu tubeera wano Lwakutaano tubeera wano Lwakuna Lwakutaano ne Sande era omukisa. Musumba kati nimwe kibuzo kyange. Yes sir. Entalo mu bannaddiini nga zitabuse ziyinza kugibwawo naki owulira Omusumba entalo mu bannaddiini baavu bagende bafune ebyokukola ebirala. Katonda teyatutuma nti bw'atutuma abantu tugenda tambula nabo mu ggulu. Buli omu nze kyensobola okugamba ebyenfuna bye bireese obuzibu. Oli alaba chachi yo bwejjula ye abala sente mu mutwe naye bw'otandika okuweereza Katonda nga tobaze sente ojja tandika okubeera ate ng'okolagana n'abantu abalala. Nze ndabye abasumba ba Nigeria abasinga bakolagana, Abannakenya batandise enkolagana ne Uganda kijja kujja. Obuzibu bwe tulina nti tulina omululu. Osanga omusumba oli mugaga naye tolina n'aboyamba naye nga kyoyagala obeere nga oli wa kabi oli wa bbeeyi oli waggulu nga toyambye bantu bo. Nze ndowooza kyandibadde kireetawo enkolagana. Kola ebintu ebigasa ensi yo n'abantu bo. Katonda yamanye kiri ku mutima gwo. Ebisigadde leka bakuwala ne Yesu bamuwala na ssebo. Naye twejjemu omululu n'okweyagaliza. Musumba kukigambibwa nti nno mmwe bennyini baani mmwe bennyini wansangamu abasumba tereeza olulimi Oluganda basonye Musumba naye nti nno abasumba batemyetemye naddala mu gospel industry nti nno omuyimbi wabeera tugambe ayimbira mu kyaki eno takkirizibwa genda mu kyaki ndala. That is micromanaging. Buli omu alina future ye. Katonda bw'abanga kuwadde ekitone ky'okuyimba, that is your future. The Bible says, Bible etugamba nti ekitone ky'omusajja oba ky'omuntu yenna kye kimugulirawo enzigi ezimutwala wali ebyo ebisingayo. Tolina kubeera ate ng'oli mu mpingo oyimba oveeyo ate bakukontrolingira mu kyaki emu ate kigendererwa kyo kyakutuuka ensi yonna. Tambula oviira abantu abamu. Twasomera mu masomero agamu nga tukola bulungi nga tulowooza bajja tuwa emirimu naye si gye tukolera kati. Tubeera mu kyaki azifu ate n'ofuuka Yesu ne Yesu ali mu ggulu yatugamba ategeka ate gwe tolina kyotegeka nti ate gwe olemera mu kyaki. Yiga okukola bayiga okuleka abaana nabo beebeezeewo. Omusumba avuga V8 omusumba avuga Range Rover omuvubuka oyagala kwebeezaawo takuwa chance ekola ate nga kugamba beera wano bw'obanga omuwadde ekyokukola ng'omuyambyeko then awo osobola mu controllinga naye bw'obanga tosobola mute abantu omuzungu sometimes ebiseera esimu agamba leave people to Musumba nga tumaliriza. Yes sir. Abalokole bannaabwe lwaki bavayo okwerwanyisa nti for example waliwo abalokola abamu abavuddeyo okulwanyisa omuyimbi Gabi Ntaate nga bagamba nti nno ayimba Gabi Ntaate nti ayimba gospel naye ate si mulokole mu Seventh Day. Nze nandigambye Gabi ayimbire eddala calling ye Katonda yamuwa ekitone ekyo ayina ensonga lwaki yakimuwa n'atakibawa. Abasumba basigale ku bituuti ne ku street babuulirira abantu be balina okukola naye ate okuyingirira abantu calling zaabwe ne talenti zaabwe ate noyagala ate kwefuula deputy Katonda. Nze sibikiririzaamu. Bwe mba nkoze ensobi mpita mbuulira ndage ekituufu ekyokukola naye ate okwagala okumbuulira ate Gabi mugamba bw'aba ali eyo nga mpulira Katonda n'amuwa chance n'afuna n'okuyimba kubanga ayimba bulungi n'afuna chance eyimba ne ku nnyimba ez'omukwano nga naddala nga za mukwano bulungi bambi ayimbire eddala. Si be bamuyita tebamuwa kapite yasooka okufulumya oluyimba olwasooka baali tebamumanyi balabira wali ku screen ngazze ate ne baagala okumuwabula tebamanyi gye yava baali tebakimusuubiramu ate bo okwagala okumulaga nti bamwagala nnyo okusinga Katonda yamuleeta nabo abaatandika naye omwana bamwesenyiwe bw'aba asobola ayimbe kubanga ekyo kyekigenda omutaasa eyo ye calling ye. Anti bagamba nti zeerimbika mu balokole ate nga si mulokole. Ate baani abalokole zino ekyaki z'olaba ono azimbye wano kyaki eno ne bagiyita kyaki ki eno epikaizo eno ki. This is something we found
bino twabisangawo tubirekawo owulira sifa babitandika eno religion zava somewhere zina we zava so tetwefuula nnyo abamanyi nnyo katonda okufuula ate okusinga nnyo katonda eyakuteekawo nange nanteekawo mu kifaananyi ki oba okitegeera kyenjogera nti omuntu ayinza okubeera awo n'ayogera ebigambo oba n'akwogerera naye nga tamanyi gy'ovudde katonda bwakuwa omukisa muganda wange okuva n'olwaleero gwandaba gwe wandibanga oli eyo otya abasumba okwogerera nabo bantu ate balina bye bakola bingi naye lwakuba ensi nsirifu so gwe tambulira ku kigambo omulimu gwaffe gwakuwa kigambo kya katonda na bintu bikuzimba naye si kuyingirira nnyo ate obulamu bwo omuyimbira neeke omumanyi eyita pulezidenti w'abayimbi ba gospel yavuddeyo n'amukomerera n'agamba nti ave mu bulokole Laneeka akola ki Laneeka naye muyimbi wa gospel ayimbirawo alina obuyimba bwa gospel awo era ye mukulembeze w'abayimbi ba gospel sijja kwogera ku muntu gwe simuwuliranga nako mbadde sikimanyi nti ne gospel balina president kubanga mbadde manyi president tulina omu mu Uganda ate yafuga then tulina opposition manyi president omu manyi opposition leaders n'abali mu opposition naye ate mbadde sikimanyi nti ne mu gospel tulina ba president ani yamulonda abayimbi ba gospel be bamulonda mu bamulonda Gabi yalimu teyalimu kati teyamulonda tewaliwo abalonda Bobi Wine tewaliwo abalonda Museveni tewaliwo abaagala Muhoozi bana abagoba mu Uganda kitegeeza ki kati ogwange gwakulabisa naye nammwe eyo gye muli kitegedde so Laneeka akakkane nze kye nandyagadde okwogera simanyi Laneeka naye obulokole kyekyandibadde ekyokulabirako yandibadde nga mmira ereflectinga obwakabaka bwa Katonda muffe n'ekintu ky'empisa tetulina buyinza kukontrolinga bulamu bw'abantu ekyokubiri tetulina buyinza kusalirawo Katonda ekyokusatu Katonda si Nigerian movie nti bwe mba sikwagala tagenda kuwa omukisa so abantu abavaayo kubanga kyemmanyi Gabi atrendinga ye mulaba kati omuntu atatrendinga saawa zino alekere awo ate okwagala okubuulirira abatrendinga ku ebyo bibaleetedde okutrendinga nga tobimanyi nze kye nandibadde ngamba abaweereza ba Katonda naddala tweteekemu ekitiibwa twewe ekitiibwa bw'oba oli pulezidenti w'abayimbi muyite yogera naye maturity use maturity kozesa okutegeera okuli beyond musisinkane for cup of coffee muwabule mugambe muganda wange kino ne kino kyabadde bwe kiti naye lwaki tetukola bwe tuti ate sikunvumirira mu kamera ate nze mbuulira n'abasumba abavuma abasumba nze bwonvuma nze sigenda kugenda ku TV nti nkuvume njavuga mu motoka yange nzije wuwo ombuulire wanvumidde ki security z'abasumba nga ziba tight ezo z'abasumba kankubuulire tulabyeko emirembe egizze nga girina security naye nekivaako Katonda yandibadde atukuuma ate nga amazima ga Katonda security ezo baziteekawo government eteekako ezo security measures because olina kyogatta ku ggwanga ate waliwo abatakyagala kigattibweko ku ggwanga kabaka Ssaabasajja yasinga okwagalwa mu Buganda yandibadde atambula nga talina ki bambo wa security ne Katikkiro Peter Mike okitegeera naye nti waliwo abataagala ebyo bye bakola mu nsi muno ojja kubeerako n'omuntu ataagala byokola ne Bobi Wine teyandibadde atambula ne Eddie Mutwe okitegeera naye waliwo abo abataagala byokola ki byokola naye ekintu ekigenda otuyamba mu Uganda reconciliations okudizinganya abantu ne tuteekawo enkolagana oba okitegeera
ne tuteekawo enkolagana ate ne tuyiga okusanyuwagana. Naye omuntu bw'aba takuliisa, omuntu takusasulira bills, tamanyi bw'oza okuse n'ofuluma mu nyumba yo. Byayogera birabe bulabi, bwanga kikuyamba jjamu ekikuyamba ekitakuyamba kisuule wali. Webalese. Ekisembayo ng'omuvubuka n'ebintu ebimu bye twogeddeko, naddala focus yange ngiteeka ku bavubuka bannange. Naddala njogeddeko ku point y'omuvubuka munnaffe Biswanka. Nandibadde nsaba singa kisoboka ng'omuvubuka n'ebyo bigenda mu maaso. Nze ebigambo byange simanye ensi bw'egenda obikwata oba obbiisa oba obitwala, naye nandyagadde singa kiba kisoboka Biswanka nojja ne twogerako nze nga muganda wo, ne tulaba ne nkubuulira ebintu ebimu bye mmanyi n'ombuulira bye ne tulaba engeri gye twakuyambaganamu wamu, kubanga Uganda ekyakwetaaga okola music mulungi ate oli muvubuka muto, oyise mu bintu bingi. So nsuubira bw'osobola okujja wano ne twogerako wamu, nze nja kwogera naawe kuva ku sayidi ya omuvubuka ate omukulembeze oba omuweereza wa Katonda, tukwatire wamu tuyambagane. Kyemanyi kijja tuyamba. So bw'oba osobola aba BBS nga musobola omutuukirira, musobola omundeetera ne njogerako naye. Oba naye bw'aba mpulira ng'ali eyo, ndi ku social media buli wamu, TikTok, ku Twitter, Instagram, YouTube. Asobola okuntuukirira Senior Prophet TJ Collins. So nja kuba mbalinze. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, Mukama bawa omukisa.